ebigendererwa by'eggwanga eri America mu East and Central Region biyinza okuba nga byawukanira ddala n'ebyaffe nga bannansi Banayuganda, naye ate tusobola okubyesigamako oba okubiwalampirako oba bisobola okutuyamba okwejjako n'akyemalira Museveni nga ffenna tulina ebigendererwa bya njawulo, naye ate bwe tutyo ne tusobola okubeera nga tutuukiriza ebirooto byaffe eby'okwejjako n'akyemalira Museveni n'abagwira abawe mu eggwanga lyaffe, n'Abamerika nabo ne batuukiriza ebigendererwa byabwe mu East and Central Region. Simanyi oba ontegedde, nkugambe nti Amerika erina ebigendererwa birala nnyo, oba oliawo tebikwatagana na byaffe nga ffe bannansi Bannayuganda abaagala okwejjako n'akyemalira Museveni, naye ate bisobola okutuyamba okwejjako n'akyemalira Museveni singa tuba naffe tweyambye kubanga bagamba nnyini mufu yakwata ewawunya. Nnyini mufu yakwata ewawunya nga tetutunudde butunuzi, ne tutunula butunuzi, mutuyambe. Kino nnyinza okikunnyonnyola mpola ojja kugenda okitegeera, kubanga ekisooka ndowooza gye mba nsookera. Oyinza okugamba nti Museveni akolagana n'Abamerika era babadde nga bajja bamukozesa mu regional security, kale n'olw'ensonga eyo si kyangu kumwejjako. Ekyo kikyamu. Amerika ekolagana nawe ekiseera time bwetuuka ng'ofuuse omuzibu gye bali nga bakwejjako, era mu kkono okolerayo abamu ku abo be yali ekolaganyeeko nabo nti ne Maduro gwe mumanyi obulungi, Nicolas Maduro wa Venezuela naye baakolaganako naye, Saddam Hussein baakolaganako naye, Bin Laden baakolaganako naye, n'abalala bangi bazze nga bajja bakolagana nabo, naye oluvannyuma ne babavaamu. Kati General Museveni nga bakiri nti munnange ebyafaayo biddiriŋŋana oba bigenda bigoberegana, General Museveni kayinza okuba ke kaseera ke Amerika emunaabire mu maaso. Newankubadde nga amagye ga Uganda tugalaba buli wamu, Somalia n'ewalala yonna Amerika gy'erina interests, naye ate still ebigendererwa bya Museveni oba influence ya Museveni ate efuuse obutwa eri ebigendererwa by'Abamerika, kubanga Abamerika bo tebaagala muntu asajjakula kutuuka kuba boggolera. Kati Museveni atuuse ku sseeryo ery'okwagala okuba boggolera nti kakati mbakoleddeko ekimala, nange nina ebigendererwa ebyange. Nga boolaba abalala bonna abazze nga bakolagana n'Amerika, Bin Laden, Saddam n'abalala mubamanyi, munsinga n'okubamanya. Bw'oba ng'obadde osoma ebyafaayo obamanyi bulungi nnyo. Bonna abazze nga bamera ettumbu oluvannyuma lw'okufuna amaanyi okuva ku Bamerika ne balowooza nti nno kaakati b'amaanyi militarire era basobola okwaŋŋanga Amerika emaliriza ebakkakkanyiza. Bwe tutunuulira embeera nga bw'eri wano mu Eastern Central, tulaba nti kati Amerika esemberedde ddala wano, naye nga sinaba kubeera nga ate neeyongere muganda ngisooka omanye nti Hillside View Apartments weebali nnyo ejjanyi ku kyaki. Bw'otuuka e Namulanda kitendeka jjansi, buuza ejjanyi ku kyaki, kino kiri ku Entebbe Road, era weebali apartments ennungi omuli buli kimu, transport wabwerera okuva ku airport, ate nga ne compound nene, parking weeri, gardens weeziri osobola okutuulako awo ne famire yo, tent weeri, kukitegeera n'essigiri muyinza okwokyerako ku nkoko wabweru awo ne munyumyako ne banneiba ate abalala, kukitegeera. Kakati ate aba maintenance palace bano balina solar systems. Tukimanyi bulungi nnyo nti amasannyalaze gaafuuka ekizibu wano Uganda, era abantu abakozesa amasannyalaze bali ku buzibu. Kakati muneekuŋŋaanya akasente kusinziira ku kapasite gy'oyagala eya solar, bajja gikuwa ne bw'oba yagateekako laptop yo oba kompyuta yaawo bw'otyo ggwe nga bizinensi yo
etambuliraawo era basobola okukuyamba ne bakuwa akasola akasobola okubeera nga kakola nga backup. Ate nga balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna ne ttiimu ez'abakugu esobola okukuyambako byesitoolinga. Dokita waali wano ku Uganda at large ennamba weeri yita ku nnamba eriko 731 wano eya Uganda at large eri ya 1015 sooka ogireke ku WhatsApp koka kwetali kozesa 73 esembayo 73 kuwe nnamba ya dokita. Kakati mbadde nkyakunnyonnyola nti Museveni akaseera ke kalabika keeko kubanga njagala mukimanye nti Museveni abaddenga afuna omukisa atya nti buli kulonda kwonna okubaddenga kujja kubaawo wabaddengawo ekijja kigwawo. Kati gwe tunuulira ebibaddenga bijja bigwawo, noonyereza ogende credit crunch n'ebirala byonna ebibaddenga bijja bigwawo, n'entale zibaddenga zijja zigwawo nga zirina engeri ezidaivatingamu attention ya America n'ensi endala. Kati this time 2020 twali mu campaign COVID yadaivatinga endowooza z'abantu. Kati n'amawanga kati nga America nago ne gabeera divert n'ensi yonna neba nga temutunuulidde nnyo nga kagamba alina ekyokwekwasa ekya COVID era campaign yazivugira okwo. Bobi Wine asaasaanya COVID yakola atya bwe bityo ne banaga okubeera nga bafeekinga cases za COVID basobole okunoga omusimbi. Abadde ali chanceful nnyo. Buli kulonda lukubaawo wabaawo ekintu kye yeekwasa ekigwawo kwegamba mu favor ye. Kati COVID kuguli omulundi yamuyamba. COVID yamuyamba nnyo era mu kwagala okuyinjuwaza cases nga omuntu omukulu bwe bamutwala mu ddwaliro omuntu weerwaza ne bakutwala mu ddwaliro busimaje ogenze ku check up biki ebyo nga ndabayise mulwadde kamutwale ku check up bwe mumutuuseyo nga babagamba nti yalwala COVID muddeeyo mumutulekere muddayo kunona mulambo ate ndokumuzika temumuziikako. Kakati ekyo kibaddewo era nga ffenna tukimanye bulungi nnyo nti akaseera ako Museveni yakakozesa nnyo. Kakati similar wabaddengayo bijja bibaawo Museveni byazzenga gyakozesa. Ekimu ku byo ekibadde kwegamba kimuyamba ennyo kwe kubeera nti nno yeenyigira kumpi mu ntalo mu security mu America gyenya interest zaayo wano mu region Eastern Central Somalia n'ewalala ng'amagye ga UPDF gyegali. Kakati nga balina enkwatagana eyo wetwogerera mulaba Sudan wali tebitambula bulungi mu nkwatagana wakati wa security wakati wa America ne Uganda South Sudan. Somalia nayo ejje erya UPDF terina nnyo kirikolayo. Kati ate okumala eggobe mu kibya twogera ku ggwanga erya Congo. Jjukira nti eggwanga lino erya Congo lyayogerwako nga eriyinza okuvako spark okukyusa gavumenti ez'amawanga agalyetoolodde wano mu East and Central. Eggwanga eryo erya Congo. Kati Congo ekintu kye yakola kino mbadde nga nzija nkikunnyonnyola ekintu kye yakola ekyali unexpected nga bw'olaba Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja nga yeetasuubirwa mu pulaani y'abasajja najja n'agwamu mu kibalo kyabwe bappu n'ayonoona buli kimu. Ebirooto byonna binakyola nga muhoozi afiirawo kubanga wajjawo alternative gye bali batasuubira. Baali bamanyi nti ono agenda kuba tavuganyizibwa, agenda kuba aseereza ligenda mugga. Laba we wajja omuntu eyatwala obuganzi bwonna obw'abantu n'obuwagizi ye Bobi Wine. Kati ekyo ne kibeera nga kijinji kiri awo kyaba ekiika. America okujja mu ggwanga erya Congo kino nakikunnyonnyolako dda sigenda kukirwako. Kino kikosezza nnyo ebigendererwa ebya dynasty kubanga tuddayo ku dynasty. America yegenda okusattulula dynasty kubanga dynasty eno yali esuubirwa nnyo okuba esingaawo mu Congo awo bwe wali ebyobugagga ate we wali we basuubira okuba nti baali basobola okujawulajawulamu amawanga bafuneko obaolyawo amawanga agaabwe ge bafuga. Okwesanga Uganda yali okufunayo eggwanga eddala oli batuumye erinnya naye ng'ate eyo gavumenti ya Museveni era Museveni kati yafunye ensi ye. Wali ne Rwanda nayo bwetyo.
eggoma bawambewo n'abalala ne kati America yalinnya mu kibala ekyo temwerabira ekibala ekyo yakisattululira ddala era njagala okubulira endagaano gye bayingiramu ne Shekedi ne DRC ne Nsasha endagaano eyo gwe kasita nti boundaries za Congo zonna ziri mu control ya America kitegeeza nti gwe sovereignty yonna baagikwasa eggwanga lya America kitegeeza nti nayo erina equal share nti gwe bw'obanga akubye ku ggwanga erya Congo oba amogoddeko akataka obanga amogodde ku US omusingo bya bugagga ate nga weebiri biyitirivu tebiggwayo buli omu byalwanirira kati bwe banaamaliriza okubeera nti nno tebakkaanyiza ku nsonga ezimu kati America ejja kubeenunula ggwanga lyali kubanga bano bo aba dynasty bantu bamputtu bantu beefutu baganya ofutubbala ku balala baagala okubeera nga beegulumiza mu buli bwamu era bajja kwagala bo okubeera nga beegulumiza bo tebakolaganika nabo mu butonde kakati awo wagenda okuva obuzibu kati biba birooto bya UPDF gitwala Congo nti emmundu zaagenda eyo beefuula abalwanyisa ADF ekyo kirooto kyafa era gwerinda bulinzi UPDF ng'ekulumulula mundu zaayo zikomyawo wano Kampala kakati General Museveni bingi nti yeetwala okuba nti munene kati ate ne mutabani woono eyeetonda ate nga bwakola ki bwamenyawo okwetonda kuba kati ate bw'okwata Chris Magezi n'omugamba ate kati boggolero olitandika okumugamba byonna bino by'okola kyo by'omugamba kiba kitegeeza nti okwetonda kuba tekulina makulu kati Museveni gwayinza okuba nga alekawo ng'omusika kitegeeza kimaze okubeera confirmed tasobola kukolagana n'Abamerika kubanga tosobola kulya mu lulimi n'oluzisi olwedde yamuwongayo dda eri Putin ekyo kinene nnyo basobola kusirika kukitunuulira butunuulizi bwe batyo mu mbeera nga tewali nnyo bye beetaaga nnyo wano naye njagala okubuulira nti olaba eggwanga erya Somalia America erina ensonga lwaki awantu abo teyagala kati ng'ensi Russia okubeera ne control side zaawo kati ekyo kikwata example eyo gireete Congo ate bano gye babadde bajja obugagga kakati ekibalo kikiwuse nti gwe ne boolaba bakola okufiirawo kuba kati olaba amaanyi ge bataddemu okusigala mu buyinza wano e Uganda mangi nnyo kubanga tebakyalina ssuubi e Congo tebakyasobola kumogolayo kataka era bya ADF bigenda kukoma bajja kuba tebakyasobola bitulimba kati balaba nti kati balina kusigaza wano nti bagamba Nyamantono okayana eri nti a bird in hand ebesi ekinyonyi ekiri ky'oyina mu ngalo kisinga ebibiri ebiri mu nsiko kiba kitegeeza nti kakati bagamba tetugenda kubeera nga tugayaalirira wano e Uganda kibula nga bayiyeemu omusimbi muyitirivu naye olw'okuba nti ate basinzira wano ne bagezaako okuba nti ate era bafutubbala kubanga balina emirandira ewalala nti okubatemayo obanga abakkakanyiza amaanyi ti Museveni oba ogenda omureduusinga ate nga ekyo baagala basigale nga b'amaanyi era gwe bw'olaba boogera okugya amagye Somalia bakimanyi tebakyalinayo makulu naye walala tebakyalinayo makulu nti kati bagenda kusigala wano bwe bati kakati olw'okuba nti nno bano already balinaanye Congo kitegeeza nti America eyagala nnyo emirirwano nga gyonna balima akambugu kiba kitegeeza nti byonna biri ku disadvantage eya regime ya Museveni era Museveni ayinza obutasurvivinga ne mutabani kubanga already ekintu bakiteekamu ddempitambi ne balaga nti ate already beekobaana n'abo abalwanyisa ddoola abagala okukkakkanya America era ne boogera bingi ate nga tebabyogedde mwaka gumu baludde nga basekeeterera kale awo ensiziro tugamba nti ebigendererwa bya America mu East and Central Region tebikwatagana na byaffe nga bannansi abagala okweddiza ensi yaabwe naye ate bisobola okubeera a blessing in disguise ne bituyambako okwejjako n'akyemalira kubanga nabo tebali safe nga
regimu ya Museveni yeri mu buyinza tebali safe kubanga already bamaze dde okubeera nga babeera ne interest e Congo kubanga Congo muganda wange obugagga buli awo n'emindi akola ki asena kati kiba kitegeeza nti it's better mu Eastern Central Region kubanga nabo already mu wakago mwebali bino nabyogeddeko dda mu mboozi yaffe eva waggulu wali okuba nti yabadde ejja kuba mpanvu nnyo okubeera nti bakiriyalinga ground kaakati Museveni alina kugendera omwo ne mutabani we naye ate nga era still kiba kituyambako olw'ensonga nti Congo eno erina engeri gyedrawinzemu attention ya US n'egisembeza okumpi ne Uganda. Kati Uganda kyonna kyonna kyekola etya kiba kitegeeza nti amaloboozi agava eno gonna gaba gawulirwa butereevu. Kati bali olw'ebigendererwa byabwe mu East and Central Region ngebo kiri tebaagala muntu kubeera nti bamuwadde amaanyi ate abafutubbaleko. Museveni aba agenda kugoberera banne bonna abaali omulembe gwa Museveni muhoozi ne taata we bagenda kugoberera bagenda kusaabinga ng'ekizampu era nga batambulira mu bigere byabo bonna abaali bakolaganyeko ne America n'emala n'ebakkakkanya nga bamaze okubeera nga bagifutubbalako. Yanalisisi yange gwe munnange obiraba otya? Tusinkane mu mboozi zaffe eziddakuba ne ku Uganda at large nga bulijjo akuume.